Ekibuga Masaka kye kimu ku stronghold districts ez'ekibiina kya National Unity Platform. Era mu kalulu akaggwa aka 2021 National Unity Platform yakukumba Masaka yonna. Yafuna omubaka omukyala, nefuna omubaka wa Kimanya Kabonera, kw'ossa n'omubaka wa Nyendo Mukungwe. This time round tugenze mu kalulu kaneeno nga NUP erwanagana abantu ba mirundi ebiri. Nga NUP eri mu bato n'aba DF ekulemberwa Mpuuga kw'ossa n'aba NRM. Gwe ssebo bannya batulaba. Omwami eyasiguukudde Mpuuga mu Parliament amanyikibwa nga Sebina Javiira y'omu ku bantu aba witnessinga akalulu nga bwe katambula e Masaka. Era tumuleese wano akunnyonnyole exactly what transpired in Masaka. Ono akalulu yakalimu, yakalonderayo, yakakuumirayo, yali in right position otubuulira what exactly took place ennaku z'omwezi nga 15 n'ennaku ezaddakaawo mu Masaka. Wuliriza katukomewo. Bazi district ne bakansala ne bameya b'ebibuga ne tulonda ate municipalities which ewedde leero tulonze ab'amagombolola naye emu ku nsonga ezivuddeyo ne leero ze nali agadde twogereko y'ensonga y'okuba nti namba y'abalonzi erabikanga ebuzeemu nnyo lwaku kaabasentebe ba district ne bameya namba eringa eyakomawo ko ne beeyongera. Naye ate ku kaleero mpulidde nga abantu baga nti ndabalira basitole ez'enjawulo okuva e Tororo, ndabye abasasooda baweereza Serere, ndabye ebitundu by'Etteeso, namuno mwennyini mpozi ndowooza mukono gye mpuliddeko nti namba erabika ebadde yanjawuloko. Kiki ekiviirako abalonzi obutajjumbira kulonda kwa bwansi oluvannyuma lw'okulonda okwamu okwaliwo? Kubanga ate bano abakulembeze kulowooza nti be babali okumpi ennyo. Kakati ensonga eyo kituufu nnyo. Nti abakulembeze bano betuyita ba local governments be bakulembeze actually singa kyali kisoboka ndoza singa betwandibadde nga tusooka n'okusooka. Ozeemu ekibuzo kyange ekyokubiri n'ekididde mudda twali bizibu kuba ebadde question yange endala nga tusobola okukyusaamu nti abakulembeze bano aba local government be bakulembeze abagenda okutuusa services ku bantu. Singa betusookera nako oba singa tubawa omuzinzo gw'enjawulo kubanga ne bwe munaatula eno mu palamenti ne muteesa ne mutemaatema ssente zigenda okugenda mu districts ne muziweereza ng'abantu bano be mulese eno wansi mu magombolola mu districts mu cities tebasobodde kulondebwa mu ngeri entuufu. Ne bajjumbira bulungi abalonzi. Mujja kuba mutengejjera mu Galubigi. Kati ensonga eyasingidde ddala okuleeta obuzibu y'engeri akalulu kali akaasooka gye kakwatibwamu nti gavumenti eno ya movement n'akakiiko k'ebyokulonda n'abasirikale kubanga be basinza ate mugundi mu Luganda tuga nti be baalidde empanga mu kudibaga okulonda kuno okw'omwaka okw'omulundi guno. Era nakati bakyagenda mu maaso omuzungu agamba nti they are on rampage. Akati be basinze okuleetera abantu okutamwa ebintu ne batafaayo kujjumbira. Kakati bakuga nti bitumalira biseera. Kati bw'otuuka ng'ebyabadde ewaffe Masaka tangambe kuleeta Masaka yonna wamu. Bw'otunuulira ebyali e Kakuuto ewa Geoffrey Lutaya namula omusajja nga erwanako okutali senta naye webali munnanga abasirikale ate onookola ki? Namula omusajja atwawo wabiraba ebyali eno muka district ewakiso omusajja omukulu ne bamwambulamu empale najja nasiifu ne bamwambulamu empale ne bawalula ku ttaka ate onoobakola ki eryanya eryo lye beesajja. Akati abantu bagenda batunuulira ebintu bino nga bagenda baggwamu amaanyi kubanga the ballot staffing eyakolebwa kubanga nze nagiwitnessinga eyakolebwa ku kalulu ka divisions ewamwe Masaka kungoyese waffe Masaka ku kalulu ka division mayors ne bakansala baabwe ne division mayor yawangula suwe NUP anti kati division mayor yawangula Nyendo Mukungwe wa NUP eyawangula Kimanya Kabonera wa movement. Naye nga site yonna
wa NUP anti city elimu divisions B yenenga mwina meya wa city emeya waggulu wa city yonna wa NUP kakati obuzibu bwali bwe buti ba MP abantu bagamba nti ba NUP betwagala era ne balonda NUP ba MPs NUP yokka MP wasatu ombako omukyala ne division ebiri ne bagenda ku meya waggulu wa city ne balonda meya wa NUP kuba kansala be omusanvu abakiika ku city nambeera bakansala musanvu boka anti be balondebwa mu kimanya kabonera olondayo basatu Munyendo Mukungwe wavaayo bana kakati abo kwe kwegattibwako interest groups z'eddala abaliko obulemu abakadde bavubuka abakozi kakati buli interest group ekiikirwa abakansalas omukyala n'omusajja yes kakati eno be balonda obulonzi abo bo movement y'ebisankuli kubanga emivuyo gyayo yagitandikirayo wansi eno nga bitandika by'abavubuka by'abakadde by'abaliko obulemu y'emivuyo gyayo egikolerawo eno wansi nga bitandika kakati abo tekuli kibiina kirala kirina ku kansala bonna wabo ba interest groups ba NRM kubanga kenasinga ennyo ogoberera kaali kabavubuka n'abakadde kwegamba emivuyo egyali muli abantu era nabo baatuuka ne bakivaako ne bagaa nti ekyo tuka tukite naye kati tukoze tutya okulaba nti emivuyo gikendeera anti kati kubanga osanga bimu kubigana abantu okujjumbira exactly that's what I'm telling you nti abantu bano betaaga divine intervention betaaga revelation ey'enjawulo nti what is our purpose in this leadership lwaki weetuli ng'abakulembeze abantu obakubi obamenya amagulu abalala obataddeko ebiwundu banyiga biwundu bali ku bitanda oleese obululu obupakidde mu bubokisi ogenza eri osanyuse nti owangudde kati what is your purpose as a leader naye abakulembeze abantu tebeekubemu singa abantu tebeekubemu kumanya purpose na buvunaanyizibwa buno kubanga bagaa nti obukulembeze buva eri Katonda singa abantu tebeekubemu kumanya buvunaanyizibwa bwabwe na nsonga lwaki bali mu offices zino era bino bigenda kugenda mu maaso bwebityo naye kati abamu abakulembeze abayise babadde bapya kyendowooza nti bo abantu babalonze kati nga gwe obadde mupya ozze busoli anti kati nkubuuliddeyo naade ntandika neyanjudde bulungi nti ku lw'ekisa kya Katonda fe abatono ennyo abeenyigirizza mu kalikonda ne tuyitawo era nga tumaze okwenyigiriza bwe tutyo omuzungu agamba nti these guys are not yet done bakyatulumba walabye omubaka omukyala yawangula ensi yonna n'emulaba nti awangudde abantu bamuwa eddoboozi ne byogera naye kati walabye bwe bamulumba n'ebyabaddeyo ndooza wabitegeddeku oli munnamawulire biswaza gavumenti eno biswaza ekitongole ekiramuzi biswaza ebitongole ebya security biswaliza ddala so kati embeera eyo gye tutambuliramu nti tuteeka okubeera ng'abantu baddamu ne beekubamu mu kifuba ne bamanya the purpose why are they in leadership gye bali okulaba nti abantu babonyaabonyezebwa kati abaana abaakwatibwa ekalangala mu 220 ng'ogamba nti obakutte balina emisango kati tuli mu 226 tobatwalanga na mu kooti kuwoza wabula oli mu kwepika kunoonya balala b'oyongera mu makomera ago kakati kitegeeza nti tonnamanya your purpose in life, your purpose in these offices you occupy, your purpose in leadership ensonga lwaki abantu ate b'oliwo okuprotectinga ate b'okola ki kati walabye ebiri ku President Robert Kyagulanyi yazza musango ki ng'ate gwe wamu openingira space nti mujje mwesimbewo abaagala kati aliira ku nsiko mukyala we
ewakawe musibidde waka taswana agenda mu katale kwegulira mmere n'abamuleetera emmere waka obasibidde ebweru ne ba relatives twandigambye nti afe balubo ab'ekibiina batuganye okugenda naye ne ba relatives be balamu be bagenza okulaba mukyala waabwe balabe bwali ng'obasibidde ebweru baganye okuyingira. Kati ogedde okugaluka Masaka njala kuwummula mukyala Nalubo Rose akalulu ako kadiddwamu okubala ne balangira mukyala Justin Namere kati azaako ki agenda mu kooti? Yagenze ddasi kuba nti agenda mu kooti kubanga omulamuzi yaviolate nze every bit of law kubanga yabadde ayina okwanawunsinga Namere si lwa nsonga nti Namere yakoze ki yawangudde akalulu oba yayiseemu naye olw'okuba nti ono yabadde ayina by hook or crook mu luzungu bwe tugamba yabadde ayina okulangirira Namere regardless of his professional ngarafude yali zakizivuddemu tafuddeeyo kubanga yeekubye endobo right from the start nti yabadde supposed okutunuulira period akalulu kano mwe kakubirwa ne period emuweebwa mandatory period kyamateeka nga bwagamba eyokukola ki eyokupetitioninga Namere okwekubira enduulu mandatory period yabadde yaweddeko naye omulamuzi n'atandika okutubalira awo calculation mpaka lwe yaforsinze omusango okuwulirwa omusango bwe gwawuliddwa ne tugenda mu kyokubala n'asalawo tugende tubale naye bw'asazeewo okubala n'atugamba nti bwe wasangibwayo ebox emu nga nsumulule nga tekuli siiru okubala kukomaawo sitaani n'amuswaza kuba Katonda ataswaza sitaani bwe yabadde atembeeta n'amuswaza ne basanga box ensumulule mu mateeka by implication kitegeeza nti bw'osanga box ne bwebeemu the credibility of these other boxes the integrity of all the content in these other boxes is compromised. Kakati bwe banga eri compromised okubala kukomaawo naye bagenze maaso naye yatandise ate kutubalira calculation eza P4 paka nalangiretera fractions kakati box emu 1 out of 314 equals 0. Kati n'atuza ate mu bibalo amateeka n'agazza ku bbali kamalire njagala kuwummulamu ekituufu naye kakati nazza amateeka ku bbali waliwo okuza amateeka ku bbali abano ne bamanya nti kati wano tewakyali ki Nalubo wanaafuluma kakati kye baamugambidde ddala nti kyogenda okusanga mu maaso eyo n'akisanga kati wano yabadde abala nti box emu naye eventually ezabadde box 11 ezabadde n'ebizibu box 6 mulimu bululu bwa Namere yekka kakati kijja kitya nti balonda kubanga box eyo gimanyi ya black mubeeramu obululu bwa president bubeeramu obwa direct MP bubeeramu n'obwa woman MP kati gwosanze box 6 zirimu bwa woman MP yekka box 4 mulimu temuli kalulu konna naye buno obuntu bwe bakuula obutabo mwe basukudde ballot papers mwe bakudde bwo mwebuli naye ballot papers tezirimu box endala emabega yasamye kubanga badde bakola ku speed okuzaawo box zino ey'emu ndowooza ne batabukako kati bye byabadde Masaka eyo banenga bena bategeezezza nti Mwami Ali Shafik Nsubuga Deputy RCC Kampala Central agenda kuba twegattako jammwe Kampala mumanyi olusi jammwe atabukamu ono y'omu ku bantu b'empita ne mbashuwa nti kazibe mmeka ajja kutuuka era amaze n'atwegattako Mwami Nsubuga nsanso okulaba asibutaako n'otajja so kati nina okuwa obujulizi sebo nsabula muse ku bantu tuwummulemu mwami alise ebibuzo yange bisinga mbimuza sikaza question yemu njagala ombuuza njasooka njikubuuze naye njamude nensabuuza musajja sikubantu neyanziza nnyo banne abawuliza ba Bukedde TV omutembeta for program of course Bukedde Farmer nze of course mpulira bulungi nnyo omuntu musiraamu bagamba atayina amiru
Shaitani ebeera amiirwa mu nsooteko okubaako n'omuntu gwe weegomba mu nsenka y'ebigambo bye oba mu nkola gy'akola ki. Fana eno gye tuli mu media etukontrolinga naye kasita ekitiibwa kikusinga ku media era oziikibwa. So njagala nkuwulira bampewo ssebo nti nange oli mu bantu ssebo abansikiriza okubeera nti bampita emiramwa gyo ngibeereko nange kinyongerako n'ekirala. So omulwadde yenna saba Katonda akusuuse eyafiirirwa tugamba kitalo ddala eri muganda wange eni naano program mulidde ng'asunsula ensonga ze nze nange enteze nga mpulira ebimu ebituufu n'obulimba neŋamba nedda ekimala nedda boda jangu basebe otuuse bulungi sibuga shafikali gemanya gange deputy RC Salim Masekati ga Kampala kale seokulaba kazi obulango buno nkomewo ate ne mwami Ali Shafiki ono Subuga ngabaga nti agizaawuliriza